Abakulembeze b'ebibiina by'obwegassi ebiri wansi w'enteekateeka ya Parish Development Model mu muluka gw'ebuyinja ekiri mu disitulikiti ey'e Masaka batuuyanye bwe zikala abatuuze bwe babalumiriza okubajjangako ensimbi ez'okuddukanya enteekateeka eno nga babagamba nti ensimbi zino zaali za kusasula ofiisi bo gye bagamba nti tebagirabangako. Bano babadde mu lukiiko oluyitiddwa minisita w'ebyobwegassi nga ye Honorable Haji Haruna Kyeyune Kasolo nga luyindidde buyinja ekiri mu ggombolola y'e Buyaga nga luyise okwekennenya engeri enkola ya Parish Development Model gyetambuzibwamu mu muluka guno. Bakira Honorable Kasolo asoma amannya g'abo abagenda okufuna ensimbi okuyita mu nteekateeka ya Parish Development Model olwo abatuuze ne bakakasa obanga ddala bawejjere obanga beerimbika bwerimbisi mu nteekateeka eno nga wakati mu kusoma amannya gano waliwo abategeezezza minisita nga bwe baalagirwa okuwaayo emitwalo 3 ekimuwaliriza okuyita ssentebe w'ekibiina mwe beegattira nga ye Lukyamzi Yozefu yeewozeeko ku bimwogerwako. Nanja Christine aliwa nanja baba yuli baba nanja wange nanja bagamba yika amwera. Lukyamzi Bakira ayogera ebitakwatagana ng'agamba nti ensimbi zino baasasulako ennyumba ya mitwalo 6 okumala omwaka mulamba ng'agamba nti kati bayimirizaamu bamale okwetereeza. Twagenda okubuuzika nga bagambye nti emitwalo emeka 3. Office twakisasula nga tugenda omwaka mulamba era yaweddeko nga lumu. Wabula minisita Kasolo tamulinze kumalayo n'amulagira okuddiza bammemba ssente zonna ze yabajjako mu bbanga lya sabbiiti emu. Bw'ojjako emitwalo 3 gw'ogootaanyiza pulogulaamu yaffe mukitegeera ekyo kikyamu mwakikola mu buki era njagala kubasaba ng'abakulembeze ssente zino mulabe engeri gye zidda mu wiiki eki. Minisita Kasolo agenze mu maaso n'okusunsula abagenda okufuna ensimbi nga muno baddemu ne musajja mukulu Mugerwa Lawrence ng'ono kabuze kata asuulibwa ettale kuba mukazi we abadde yakafuna ensimbi kyokka abatuuze ne bamutaasa nga bagamba nti omukyala yamunobako dda. Mu makeera tujjayo ki kakati omukyala yafunye. Abatuuze basiimye enkola eno ey'okusoma amannya g'abantu mu lwatu kyokka nga waliwo abeemulugunyizza nga bagamba nti baatuukiriza emisoso gyonna wabula nga tebasomeddwa. Ekinnyumifu ate ng'abeeru sinaffe tuli baavu kyokka ati ffe gavumenti neetujjamu badde nsaba wekitiibwa pulezidenti naffe ng'abeeru satukolera enteekateeka naffe tubenga tufuna kusendeza Parish Model naffe twekulaakulanye kuba naffe ffe tukulembera abantu. Tubadde twagala bagoberera emitendera ng'abantu abasooka bebasooka okuwa ssente naye si baluvannyuma we bazze bo ne babawa nga ate naffe tutaddemu obusente nga n'okukoowa tukoze eki tukooye. Atwala enteekateeka ya Parish Development Model mu disitulikiti ey'e Masaka nga ye John Matovu asabye abo abafunye ensimbi okuzikozesa obulungi nga bwe zisaanidde nga n'abakulembeze abalala okubadde RDC Teopista Lulese Nkungu wamu ne ssentebe wa disitulikiti y'e Masaka Andrea batemye etto Lukyamzi bennyamidde olw'abavubuka abatayagala kukola nga bakeera mu zzaala. Njagala mbabuulire nti guno omwezi gunaagenda okuggwako nga Zzaala Masaka disitulikiti tumuweereza mu bibuga eri so si wano. Naye abavubuka tubabuulira ffe emyaka gyaffe twakola era tetubalibwa mu baavu bannyo nammwe muyina okukola. Kyasanku Bernard yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.